Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku waliwo eyambuuziza nti kituufu YouTube ekola ssente, kituufu w'oteeka video ku YouTube osobola okufuna ssente. Waliwo yakimbuuziza ekintu ekyo nange ne njagala muddiremu wano ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti nammwe mukimanye nti kituufu YouTube ekola ssente, nti kituufu YouTube osobola okukolerako ssente n'ogaggawala n'ofuuka mugagga yennyini. Ebyaddala kino kimbawulira kituufu. Internet eriko ssente okutwaliza ewamu, naye njaga tutunuulire kye bayita YouTube kuba gye tuliko muli bangi bantu bangi mu Uganda wano muli ku YouTube naye jasi mubeera muplayinga bintu ne mukirekaawo ne mutamanya nti bulijjo okuma okuplayinga video y'omuntu oyo obeera omuwa akasente. Gwe bulijjo okuma okuplayinga video nanyini video gy'oplayinze abeera afuna akasente. Bwe kityo bwe kiri kati n'olwekyo kyenjagala nayagadde muddemu eyabadde abuuza ekibuuzo kino nti YouTube ekola ssente, nti oteeka video ku YouTube bakusasula. Nayagadde muddemu nti kituufu YouTube eriko ssente ate mpitirivu ennyo era bakusasula lwakuba obuzibu obuliwo omanyi abasajja bananyini YouTube bakola ebintu byabwe ate bakikola nga bakyetegekedde. Bo bakuleka n'oteekayo video zonna z'oyagala kasaziba nga teziwemula kuba balina amateeka gaabwe, tebakkiriza video ewemula. Ojja kuŋŋamba nti nga ndabayo bateekayo nnyo ebiwemula nga boogera bawemula. Ebiseera ebisinga nga yo YouTube teyagala video yeesittaza, teyagala video ewemula. Ojja kuwemula mu Luganda ebigambo tewali buzibu biba bijja kubeerayo olw'ensonga nti bo bagoberera Luzungu. Okitegeera owemula mu Luzungu video babeera bajja gijjayo. Okitegeera bulungi nnyo kuba bo tebaagala video ziwemula, tebaagala video zisittaza. Kati okwesittaza okugeza osanze accident, omusayi gwonna omuntu afunye accident yenna obwongo buyise oba omusayi gwonna gulabika, kati video ebeera yesittaza. Tebaagala ogiteekeyo era ogiteekayo bagijjayo. Singa ogissaayo emirundi egisukka mu 3 kyano bagiggalawo, kyano yo gy'ogguddewo bagiggalawo. Bwe kityo bwe kiri, tebaagala kugamba bintu biriwe bityo biwemula byesittaza ebintu tuwe bityo. Kakati singa obeera ogoberedde amateeka gaabwe bulungi nnyo babeera bajja kutandika bulungi okukusasula. YouTube esasula ate eriko ssente mpitirivu bulungi nnyo. Ng'obadde oli ku mulamwa gwakwagala kutandika kukusasula, YouTube etandika okukusasula, olina kubeera siriyasi kasoggulawo channel yo bulungi nnyo. Otandika okuteekayo video ezo, fuba okulaba nga toteekayo video zojje wa mulala. Kola video nga yiyo ku bubwo ng'eddoboozi eririmu liryo, nga video kamera gikutte yiyo. Okitegeera oba akwasizza ssimu naye ng'essimu yiyo. Kijja kuba kirungi nnyo oteekayo video nga video eyo gwagirinako olukusa oba nga copyright yaayo nga gwagirinako olukusa, kijja kuba kirungi nnyo. Naye ndaba olw'ensonga nti ndaba nnyo bantu bangi, abaana bangi bateeka video ku YouTube okwo naye bakola bu video obwo okugeza osobola okulaba omwana nga ataddeyo video ng'eno azina naye nga mulimu oluyimba lw'omuntu omulala. Kati video ng'eyo obeera ogitaddeyo naye tosuubira nti YouTube enaakusasula. Ekyo oba tolina kisuubira olw'ensonga nti saawundi eyo gy'obeera okozesezza tebeera yo, ebeerako nannyiniyo ate naye abeera agiteekayo ku YouTube. Kati n'olwekyo kuba bo baagala ekintu bwe kiba ku channel yo kibeere ku channel yo, era baagala nnyo kibe nga kisookedde ku kwo. Babala nnyo eyo esookedde ku eyo channel yeyo gye babala. Okiteeka tigwazzemu n'ogiteekayo eyo tebagibala, bamanya nti ogijje wa mulala n'ogiteeka ewwo. Kati n'olwekyo ng'oyagala kutandika kukola ssente ku YouTube, ky'olina okukola kwe kwata ka video ko bulungi nnyo oba okwata oyoza bintu. Osobola okukwata ng'oyoza ebintu ng'abantu balaga nti tekikopo eky'ebbumba okyoza bw'oti ne kitayatika n'okola bw'oti ne bw'oti. Okitegeera n'oyogerera mu by'oyagadde n'ogiteekayo ku channel yo. Kijja kuba kirungi nnyo. Oba osobola okwalaga nga oli mu dansi ozina mpola naye nga eddoboozi nga gwe yeeyimbira ng'eno bw'ozina, nga gwe yeeyimbira ng'eno bw'ozina.
awo n'ogikwata bulungi nnyo n'ogiteekayo ku channel yo eya YouTube. Awo kijja kuba kirungi nnyo. Oba ku kyonna ky'okwata, oba okwata olima, oba okwata odduka, oba okwata okola ki, gwe kyonna ky'okutte kasa kiba nga gwakyekwatidde n'eddoboozi eririmu nga liryo kijja kuba kirungi nnyo. Ate ekintu ekirala, bw'oba okwata vidiyo eyo ey'okuteeka ku YouTube ng'oyagala YouTube etandika okukusasula, vidiyo eyo fuba okulaba nga temubeeramu sound yonna emabega eya music, nga temubeeramu sound ya music, sound ya radio, sound ya TV. Kwegamba amaloboozi ne wegabeeramu ag'abantu emabega eyo tekiba na buzibu, naye ekikulu kya byonna music olina omugobamu, kuba music oyo wa bulabe nnyo ku vidiyo gy'otadde ku YouTube ng'oyagala kukusasula. Kwata vidiyo nga vidiyo eyo gweka gwajogereramu oba n'ebisaakaanye n'emabega tekibiina buzibu, kasaaba nga si music nozo kitegedde bulungi nnyo. Vidiyo eyo gikwate bulungi, ogikoleko bulungi, osobola ogiwandiika mu makkati oba osobodde, oba tosobodde giwandiikamu tewali buzibu. Tandika obuteekayo ku YouTube mpola 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 mpola. Kati bo balina interview yabwe gye bakuwa. Interview eyo abasinga yesinga obbalemesa. Naddala abo abagamba nti nziguddewo YouTube njagala kutandika kunsasula. Interview gye bakuwa eri bweti. Bo bateekawo, baba baagala oteekeyo vidiyo ezo, naye vidiyo ezo bw'oziteekayo bo baba baagala oweze viewers, abantu abaplayinze vidiyo ze ziri ku channel, viewers 1,000,000, baba baagala viewers 1,000,000. Ekirala abagoberezi, abagobereza abakwegattako emikwano, kitegeera baba baagala abakugoberera 1,000, baagala 1,000 abo abakugoberera 1,000 lwe baagala ewamu. Ekirala kye baagala baba baagala awo bagiyita hours, hours kwegamba obudde bwe balabidde ebintu bye biri ku channel yeeyo babirabidde budde ki, essaawa mmeka. Hours baagala 4,000, hours 4,000 singa oweze ebintu ebyo 3, emikwano baagala 1,000, viewers baagala 1,000, hours obudde bwe balabidde ebintu ebyo byonna ewamu baagala 4,000. Kati woweze ebintu ebyo bulungi n'olaba nga biweze, awo kiba kiwedde. Kati awo ng'otandika okusetinga channel yo, ogisikugama kubanga kubasaba nti nsaba kubakolera mutandika okunsasula. Omala ogisetinga bulungi n'ossayo ebikwatako, n'olindamuko wiiki zibanga 2, bakuddamu ne bakugamba tukukkiriza oba tetukukkiriza olw'ensonga eno bweti ne bweti. Bwe bakasaba kusindikira message, bakusindikira message bulungi nnyo wali ku email ne ku YouTube kwennyini oba ogirabirawo, ne bakulaga nti tukukkiriza tugenda kuwa obulango otandika otukolera. Okitegeera kasaba kuwa obulango kyobalaba nti opulayinga vidiyo y'omuntu n'osanga kaakalanga kakasooka, kimanye nti buli vidiyo gy'opulayinga n'ogiraba kaakalango kimanye nannyini vidiyo eyo babeera bamusasula. Bwe kityo bwe kiri buli w'opulayinga vidiyo n'olaba kaakalanga akasooka akajjaako oba makkati oba owasemba, kimanye nannyini vidiyo eyo babeera bakola ki, babeera bamusasula. Kati naawe bw'obasaba okubakolera, bakuddamu, kasaba kuddamu era vidiyo zo zonna z'olinayo bazisaako obulango. Awo kiba kiwedde. Kati awo ng'otandika kusayo busa vidiyo, kusayo vidiyo, kwegamba onyiikira bunyiikizi, kuteekayo vidiyo. Buli vidiyo bakoma okupulayinga ebintu byo, kati omwezi we gutuuka bagattagatta abantu abapulayinze, abantu abalayikinze vidiyo zo, abeegasse ku channel yo mu mwezi ogwo ogumu babigattagatta bulungi ne balaba nti nti kituufu mu kusinziira engeri gye bapulayinze ebintu bye yeetaaga aweebwe ssente bwe ziti. Abamerika bwe batyo bakola, bo bakibala basetinga kompyuta zaabwe zo ziraba zimanya nti bamupulayinze mu kwenkanankana bwe kuti, yeetaaga ssente bwe ziti. Era obeera oli awo ng'omwezi guweddeko, ne bakusindikira ka message, basooka ne bakulaga nti omwezi bwe guti, ennaku z'omwezi nga buli nnaku z'omwezi 12 ensi yonna buli alina ng'akolera ku YouTube bamulaga ssente z'akoze omwezi ogwo. Okitegeera buli nnaku z'omwezi 12 bakulaga ne bakugamba nti munnange mu kusinziira gye bapulayinzeemu ebintu byo, tulabye nga weetaaga ssente bwezi, ne bazikulaga nti $10, $200 oba $100 oba $3,000. Mulimu abakola ssente ku YouTube okwo, kye mulina okumanya. Mulimu abakola ssente, kwanza nina mukwano gwange buli mwezi akola miliyoni
ezisukka mu 9 mu 10 kuba obeera oli awo ne bamuteerayo $3,000 3,500 2,500 ye mwabeera omwo kwegamba ng'akolera ddala ssente mpitirivu ennyo kuba nsuubira wano mu Uganda omuntu okuba ng'ofuna miliyoni 9 buli mwezi ssente ezo ziba nnyingi nkikubuulira kalina olwekyo mulina mukwano gwange ye nga buli mwezi eguggwako abeera mu $2,000 $3,000 mwabeera kubayo YouTube ekirungi kyerina tobeera ku musaala gumu gokka nti miliyoni emu paka bwe bulijjo okoma okuteekayo vidiyo ennyingi gye bakoma okupuleyinga ebintu byo ne ssente okweyongera gye bakoma okupuleyinga vidiyo zo n'okwegatta ku channel n'okulayikinga vidiyo zo ne ssente okweyongera okitegeera osobola okutandika nga otandise n'omwezi n'ofuna $100 omwezi oguddako n'ofuna $3 oba 2 oguddako bw'otyo olinnya bulinnya bw'otyo gwe kasita obeera nga kyoliko okitegeera n'omanya nti vidiyo zenteekayo baziraba bazaagadde basinze kwagala vidiyo ki kwega osinga kutunuulira ebyo bye basinze okupuleyinga ennyo by'osinga okutunuulira buli kaseera buli wobeera ng'oteekayo vidiyo gwe kyokola okanya kupika kuteekayo vidiyo osobola okugamba nti buli lunaku kanteekeyo vidiyo 10 oba buli lunaku kanteekeyo vidiyo 2 okitegeera naye nga zirimu amakulu nga zitegeerekeka abantu abasinga bali ku YouTube okwo ng'oggyeko wano mu Uganda kuba wano mu Uganda YouTube tetunnaba gitegeera ekyo kyo nkibabuulira mu Uganda YouTube tetunnaba gitegeera oba internet tetunnaba gitegeera sijja balimba kuba olaba omuntu mubeera ku internet okwo ne mumalira obudde ku Facebook nga muvuma bannammwe data oyo gobeera oyonoona oyo gwe singa weetegeka bulungi n'oggulawo kacyanoko aka YouTube obudde bw'omala ng'oli ku Facebook n'obumalira ku YouTube eyo obeera ogenda kufuna ssente empitirivu buli mwezi ekintu kikubuulira nkulaze ng'ennaku z'omwezi 12 ffenna batulaga ssente ze tukoze era bw'oba oyagadde olukusa balukuwa osobola okugamba nti njagala ku ssente ezo zendabe zemunda ze zenkoze omwezi guno njagalako bwe ziti okitegeera n'oyogera n'obawandiikira wali owandiika omuwendo gwa ssente gw'oyagala oyinza okugamba nti zonna nzaagala okugeza oyinza okuba okoze $100 nga 10 n'ogamba buno omwezi mumpeeko $5 5 bisigaleyo tekirina buzibu zisigalayo tebazijjayo zibeerayo gwe kyobasabye era kati womala okuwandiika ssente ezo zoyagala bakuweeko oyinza okugamba nti zonna nzaagala era oziwandiikamu wali womala oziwandiikamu buli nnaku z'omwezi nga 22 zituuka ku akawunti yo zimala mu kkubo ennaku 10 zimala mu kkubo ennaku 10 kuba bazitulaga wali nga 12 n'owandiika n'ozibasaba ne zituuka ku akawunti yo ya banka ennaku z'omwezi 22 okitegeera zimala kitegeeza ennaku 10 zimala ennaku 10 bwe kityo kati ssente ezo engeri ezituukamu ku akawunti ye ya banka ebyo byonna ebya banka gw'obiseetinga wali ku YouTube yo gw'obiseetinga n'obalaga nti ssente zinjagala zituukire ku akawunti yange bweti ne bweti kyenjagadde tusooke tukomeko kaawo tusooke tutunuulire kino nti ntandika ntya YouTube okutandika okuteekayo vidiyo tusooke tutunuulire ekyo nga tetunnaba kugenda eri nti ssente zino kuba biba bingi ebibuuzo by'osobola okubuuza kyemmanyi osobola okubuuza nti ssente zino bazituwa lwaki bazituwa era mba nkoze ekyo kye bampeera ssente ezo okitegeera kamala n'abuuza era nzifuna ntya ng'ate nga ssente ezo ogambye tuzifuna mu $, era nannyini YouTube tumumanyi nti America kati bazituwa tutya ffe wano ozituukako Uganda zitutuukako tutya wano e Uganda ebibuuzo bingi osobola obibuuza era n'obuuza n'okwebuuza bo bazijjawa ezo ze batuwa ebyo byonna byo osobola obyebuuza nti bo ssente ezo ze batuwa bazijjawa bazifuna batya bo ne balyoka ati naffe ne batuwa okitegeera ebibuuzo ebyo bingi osobola obyebuuza naye byangu okuddamu okubimanya mulaba vidiyo ezo ezibeera ku YouTube tugeze kati genda ku channel nyini channel yange eyo eyitibwa Kyayiti funa vidiyo gy'opuleyingako ogenda kulaba akalanga akasooka akalanga ako kyemulina okumanya ndowooza YouTube ekyasinza okubeera n'obulango ndowooza mu nsi yonna
YouTube osobola ogirabanga bw'olaba radio nga bw'olaba TV. Okitegeera bulungi. Naye kimanye nti YouTube yekyasinze okubeera n'obulango ndowooza mu nsi yonna. Kuba buli nsi erangirako. Kati bo baaseetinga ekintu kyabwe gw'obeera wano Uganda. Ku YouTube okwo baateekawo wonyiga n'oteekayo akalanga ako bakakuteere ku video zaffe. Okitegeera. Kati akalanga ako kateekayo n'osetinga n'okaweereza bakateeke ku video zaffe ze tuteekayo kungulu. Olina okusasula sente ezo muzisasula bazikuggyako nga ziyita ku Visa card, Master card ne ziva ku card eyo ne zigenda ku akawunti yaabwe aba YouTube. Okitegeera. Kajjukira okugeza tulaba nnyo MTN ng'eteekako nnyo obulango bwayo era busookera ku YouTube. Obulango bwe mulaba ku TV bwe mulira ku radio busookera ku YouTube n'oluvannyuma ne babuta ne bujja neno waffe ku ma radio ma TV. Okitegeera. Kati akalanga ako MTN ekaweereza aba YouTube ne bakateeka ku video zaffe ffe ze tuteekayo mu nsi buli nsi. Okitegeera. Kati akalanga ako MTN esasula YouTube. Kati MTN wesasula YouTube jukira akalanga ko si ekalanga ku video yazo. Ekalangira ku video zaffe ffe ze tusaayo. Okitegeera kyobola abantu ojja ku playinga akalango kasoke kajje. Okitegeera obanga ogituusiza makati okalabe obanga eggwayo okalabe. Kati akalanga ko kateeka ku video zaffe naffe batuwa kasente ako olw'ensonga nti ffe tubakolera, ffe tubalangira. Okitegedde bulungi nnyo ndowooza. Ffe tubeera tubalangira. Tubalangira okusinzira tubalangira nga tusinziira eno mu nsi zaffe kuba bo baba basetinga ebyuma byabwe. Oteekayo video ku YouTube bo ne bassaako video endala ku video yo oba ne bassaako akalanga ako ku video yo. Okitegeera bo nga basinzidde eri. Kati akalanga ako buli we kabeera ku channel yo oba ku YouTube yo oba ku video yo kibakakatako gwe nannyini channel eyo okuwa kasente olw'ensonga nti obeera obakoledde sente ezivudde mu MTN olw'ensonga nti akalango bakatadde ku video yo abantu ne basobola okukalabulya playinga video eyo ng'alaba akalanga ako. Kati bo bakutemerako bamanya nti video yo no bagiplayinze kyenkana ki. Ekitegeeza webanga wiiki emu baplayinze video abantu 10,000 itegeeza akalanga ko babeera bakalabye nnyo. Kati bakwata ku sente ze bafunye naawe ne bakutemerako ne bakuwaako. Kyobolaba nti bo babala ne bamanya nti omwezi guno ebintu byono bayiplayinze kyenkana ki. Ne bamanya nti bayiplayinze nti yeetaaga sente mmeka nti mu kusinzira engeri bayiplayinzeemu yeetaaga $200, yeetaaga $100 oba $300 oba $500. Ne bazikwata ne baziweereza ku akawunti yo gye wasetinga ku intaneti. Ebyo tujja bituukamu osetinga otya akawunti yo giteekayo ku YouTube sente ne zijja ne zituuka bulungi mu banka gy'olimu. Ebyo byonna tujja bituukako naye ng'ekikulu nsuubira okitegedde bulungi nnyo wano. Wano kyenkulaga gwe kyolina okukola kiri kimu. Teekayo video nga video eyo gikozeeko bulungi nnyo ng'oteekamu ebintu ebisobola okusanyula abantu. Kwegamba okole title ng'esobola okusikiriza omuntu ogiplayinga. Osseeko kungulu ekifaananyi ekisikiriza omuntu ogiplayinga. Oyogere ebyo ebisesa ebisobola okusanyula omuntu nga playinze ekintu oba omulaga ekintu ekyenjawulo. Omuntu kyasobola okwewuunya n'agamba kino bulijjo kibeera. Kyoba olaba nti gwe tunuulira nnyo bino ebintu byemusinga okuplayinga ebyo ebiri ku YouTube ebyo ebiwemula gwe tulaba nga byebisinga okubaka abantu abangi abiplayinga. Kati bo wano abali mu Uganda be basasula bo bamanya nti bannayuganda basinga kwagala ki. Singa ossaayo ekintu n'ossaako title ng'ewemula bajja giyiikira bonna bagiplayinge. Okitegeera bulungi nnyo. Kati buli we mugiplayinga abangi eri akasente kaba kayingira. Buli gye mukoma okuplayinga video eyo n'akasente nga kayingira ku akawunti yoyo nannyini channel eyo. Bwe kityo bwe kiri nno. Ate bo baba babala video ezo nga batandise okusasula tebabala zino zokka zotaddeyo omwezi guno. Babala video zonna z'olina ku channel yo ne bazikubisaamu abantu abaplayinze omwezi ogwo sente zibakuwa. Bwe kityo bwe kiri. Ku nsonga eyo yabadde abuuza nti kituufu YouTube ekusasula bw'oteekayo video YouTube ekusasula. Kituufu YouTube ekusasula bulungi nnyo kuba sente zaabwe teziriko nti enkuba yatonye, teziriko mbu simanyi akasana kayase, teziriko mbu simanyi tuli mu kulonda, teziriko simanyi nti biki just gwe kaseebeera nti
nti emirimu ogitambuza video oteekayo kwegamba channel yo neraga nti eri active kiba kirungi nnyo akasente babeera bajja kukakuwa bulungi nnyo kakutukeko bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri bantu bangi wano mu Uganda mwebali abakolera ku YouTube okwo nga bafuna ssente ate nga bagagga bulungi nnyo kwebali kwebali bulungi nnyo nga bafuna ssente ku YouTube era nga bagagga mukitegeera bulungi nnyo kati n'olwekyo gwe naayagala okutandika ekintu ekyo kwata ka video bulungi nnyo nga bwe nkugambye fuba okulaba nga tossaamu sound ya music yonna music atali wuwo mwewale music nga si wuwo mwewale tomuteeka mu video yo simanyi buno bwe mukola obo nga muzina ne mwekyusa ne mukola mutya mumala obudde bungi nga mubukola nate ekibi ne muteeka mu music atali wammwe ekirala kibi nnyo okujja video ku YouTube ey'omulana ogiteeka ku channel yo ekyo nakyo kya bulabe baba tebajja kukkiriza ekirala mulekerawo okujja video ku Facebook ne muziteeka eno ku YouTube kimanye nti video gy'ojje ku Facebook baba bangi abeera bagirabye kati gwe nga bw'ogirabye n'ogaa kanjije ngiteeke ku YouTube n'omulala bw'atyo bw'ayogera naye abeera ayagala agijje agiteeke ku YouTube fuba okulaba ng'okwata ekintu ng'okola ekintu nga kikyo wekka kola video oba teeka ekintu ku YouTube nga kikyo wekka ng'omuntu ajja kyewuunya kale ne baba nga abalala bakikola naye naawe kwata kikyo okitegeera kwegamba kamera ebeere nga yo ekutte video eyo oba essimu ekutte video eyo ebeere nga yo kijja kuba kirungi nnyo okitegeera bulungi nnyo nkugambye bw'obeera okwata video ezo zigenda ogenda ku YouTube fuba okulaba nga sound ya music tebeeramu emabega TV tebeeramu radio nga teriimu kwegamba sound ebeeramu ebeere ya bintu ebyo ebire eba binyonyi oba nte oba biki nga byebireekana tekirina buzibu oba gwe ng'oyogera tekirina buzibu ekikulu kya byonna ky'oba olaba nga nkulaga ekyo bo batunuulira nnyo kye bayita copyright bo bakitunuulira nnyo oba obwannannyini bo bakitunuulira nnyo okitegeera batunuulira nnyo obwannannyini ani nannyini kintu kino okitegeera ate bo tosobola kubadde ojinga olw'ensonga baakola ebyuma byabwe nga byo baabiseetinga biwooninga wokola ensobi ate webikulabula ne bigenda tugenda kujjako emirundi esinga onaakola ensobi emirundi 3 era bikujjako kati n'olwekyo gwe wenna ayagala okukola ssente ku YouTube goberera ebintu ebyo kijja kuba kirungi nnyo waliwo abaana abali ebweru eyo waliwo abaana abawala bendaba ku YouTube okwo nga bateekayo bu video singa mugezaako okulaba nga mukola ekintu kyammwe nga kirungi nga muli eyo bweru era musobola okukola bulungi nnyo ssente mu abaana abali ku byeyo naddala mu abawala ababeera mu mayumba omwo osobola just n'okwata bukwasa ebintu ebiri eyo n'olaba akantu nga tekali Uganda n'okakwata n'okateeka ku channel yo oba olabye kaki ak'enjawulo gwe koolabaawo oba kyuma oba kikola ki oba nkoko oba nte oba muddu ng'olaba gwa njawulo tugulaba nga ke Uganda osobola okukakwata n'ogamba otuufu kanokko badde sikalabangako naye kali eno mu nsi gye ndimu nkabateredde ku channel yange eno mukalabeko twegamba n'okikola bw'otyo emyaka 2 ginagenda okuggwako gy'ogenda okumala eyo oligenda okudda wano e Uganda channel yo buli kimu ejja kuba ekituukiriza bulungi nnyo buli kye beetaaga ojja kuba ekituukiriza nga bwe nakugambye nti beetaaga hours 4,000 beetaaga viewers 1,000 baagala abakugoberera emikwano baagala 1,000 singa ebintu ebyo biweza bulungi ne kiggwa kiba kiwedde ojja kusetinga busetinzi kubasaba kutandika kubakolera bajja kukkiriza ekyo nkikubuulira kati n'olwekyo gwe naye yabadde ambuuza ekibuuzo ekyo nti YouTube basobola okukkiriza nti YouTube kituufu ekola ssente nkikuzeemu nengezaako n'okulaga n'ebyo by'olina okugoberera oba oyagala okukola ssente ku YouTube bwe kityo bwe kiri nja kwongerezaako ekikulu kya byonna kye nkusaba gwasazeewo okutandika okukola ekintu ekyo sooka n'ekyo tujja kuba twongerezaako n'ebirala okumanya nti osetinga otya obisetinga ojja kutandika okukusasula biki byokola beetaagisa ki ebyo tujja kuba tubiraba okitegeera tujja kuba tubiraba kuba Facebook yange weeri eyitibwa Kyayiti osobola okujjako naye ng'ekikulu kya byonna sooka ogwo omutendera ogusooka gulawo channel bulungi nnyo abamu muzirina tandika okuteekayo video mpola tandika okuteekayo video ng'ozeekenneenya bulungi ng'ozitegeka bulungi nnyo kijja kuba kirungi oba osobodde ogiwandiikamu erinnya lya channel yo
giwandiike mugabo olaba bwenkola kirungi nnyo bwe tunuulira vidiyo eziri ku channel yange playinga yeemu olabe gwe nawe kyoba ogoberera okitegeera kwata vidiyo ogiwandikemu ka title ka channel yo gyogeremu by'oyagala oba osobodde tekirina buzibu omale ogiteekeyo oteekeko title nga nnungi oteekeyo ku channel yo kijja kuba kirungi nnyo kisinziira ngeri gye banaaba baagaddemu ebintu byo egyo emisuso gye beetaaga oyinza obuyitamu mu myezi 5 oba myezi 2 oba myezi 3 oba mwaka kisinziira ngeri gy'ofuddeyo n'engeri gy'otaddeyo vidiyo ki bazaagadde batya bwe kityo bwe kiri baagala nnyo mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko bingi nja kuba mbabuulira ebisingako naawo tujja kudda mu part 2 ku YouTube okwo mbabuulira engeri gy'osetinga ekintu ekyo kutandika okusasula nja kuba mbibabuulira bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba